tishinga weraga bulala yangu abantu batunyagala tumaliriza ogende landlord nga tannayitawo naye mukazi oyo akomawo ayingire gyalingiriza wano kiki ate bino biggana ebyokugenda nange n'onkuba omugo nga tebonyenyaka bino obonyenyaka ki kati gwe olowooza tuli kuki tuli mu kwogera ate tuli mukola ki nokwe tolaba nti buli kaseera ebintu bikyuka goza lwaki wali nkuyiseeko buyisi kubanga siri musanyufu naawe nange era ompiseeko nengamba nene ngamba ndowooza yako mpiseeko toyagala landlord atulabe nga bwe twakkiriziganya ate bulijjo ati sikuba akaaso nkirabye naye nengamba ndowooza kapya kikifuddeko kizibu ki tewali kitasobola kutereera what is the problem embeera eno tugenda gibeeramu mpaka ddi sikutegedde embeera bana engumiikiriza landlord okay kituufu kyo yatugaana tayagala tayagala beekwanira ku nnyumba ze tayagala bawasa singo naye kati ati tukuze omukwano gwaffe gukuze tuveewo mpase twewase omukwano gukuze gufaanana gutya ebbanga lyetumaze waneno nga tuweyagala ebintu byokukutanze ebikooye bannaayo obudde bwange buggwayo wali yandizi tewaŋŋamba nga tutandika wali olina obudde omuntu olina okubeerako ne pulaani godatinga omuntu nga tolina pulaani bannaye obulamu ensi bagamba tugiyako makoola kati nze obulamu bunyumirwa nga bebuzze nga bebuzze bwe bunyumirwa kwegamba nkulabikiranga kipapula nti ogenda kunkozesa bukozesa omala oteeke wali maama wakiyinza enkozesa gwe tonkozesa kakati nzakale wemba nange nkukozesa kati njagala twewase sinatuuka tunatuuka ki tugenda kwezimba babiri olina omuzigo ogwo nina ogwange olina ebintu mu nnyumba nina ebyange tubigatte tufune ennyumba ennene tutandike amaka ate nagamba nti wetuba tutandikaane tusooke tubikwata empola kati ate nabanga atandise okuva ku script kubanga gwataatiisa ne Katonda nti ogenda kufa kyekikupapi sooka siriko yayitewo oyo kasita agenza manyi n'oyo omukazi nalina olugambo era abadde ajja byogera eki ekimufulumya nga ayambadde ettawulo temuli totunulayo kati ate olabye otya nti temuli mpale kabina ndabiika enyeenya nnyo mubadde ogamba